Abachina abakolera kuno baatisse lukulula na nnamba ne loole endala 2 ez'emmere n'ebintu ebirala okudduukirira abantu b'e Bududa abaakosebwa oluvannyuma lw'omugga Suume okuwaguza. Ky'okwonoona nga ye Omubaka wa China kuno alabudde ku bulabe obuli mu kusaanyawo obutonde naddala nga batema emiti. If on the slope of the mountain there is enough grass, enough trees, it will stop the flooding. It's our lesson in China. Agambye nti abantu b'e Bududa beetaaga okutonderwawo emirimu balekerawo okwonoona obutonde n'asaba Abachina abali embaale n'ettororo bayambeko okutonderawo abantu emirimu. The Chinese investment will also advance the economic and social activities in this area. It will attract more investment. Ssentebe wa disitulikiti y'e Bududa Wilson Watira asiimye obuyambi buno naye n'ategeeza nti tebubeeyinuza kiryawo kuba si bwa lubeerera. Bino bye batuwadde tweyanza era bano Abachina twebeeyanziza beebale nnyo naye ekizibu nti eno mmere tugenda kugirya amata tugenda okuganywa naye ge ganaatukuuma mu bulamu bwaffe n'embeera ezinaddirira. Ono awanjagidde Abachina okuyambako okuzzaawo entindo n'enguudo ezaakulugusibwa n'asaba n'abakola ku by'okusengula abantu bayite mu bwangu ng'alimisa omumwa. Enjogerera wano tetwetaaga kusengulibwa nkya, twetaaga kusengulibwa kati. Abantu bali redde ate bali wiiringa.